Okay, tusinzira ku mukutu gwa Uganda Lifestyle amanya nze Waswa Emmanuel. Mwebale nnyo kubanga mutubeereramu. Mwebale nnyo mwebale ddala kubanga mutusupportinga. Thank you so much. I love you guys. Kano kankayiseewo abaana mwenna abasoma ebya media abasoma amawulire. Mweteeketeeke mugenda kufuna omukisa okubanga mukola internship naffe ku Uganda Lifestyle. Nja kuba mwe namba maaso awo atayina okukola internship ojjo tweyungeko okukolenga naffe. Okay. Biv Organic Jessica Beauty Center akola gwa bujjanjabi mwebale nnyo okubanga mutusupportinga for that case. Kakati bino biva mu America eyo. Ebintu byagenze bulungi wakati wa Mariachi ne Maureen Nantume abadde bagenze okubayira bana Uganda emiziki ababere Boston ne Texas ndowooza. Nno wabadde olugendo lwateekeddwa omukulu gwe bayita Baker. Baker ono yenanyini company gye bayita Africa Connect. Bateeka miziki mu America gye bawangalira. Baba badde ba invitinze Nantume ne Mariachi bagende babayimbire bano nga bazambalira ku mugongo okukakana nga bali mu America. Bagukidde Dallas mu kisaawe kya George W. Bush International Airport. Eno batuukayo ndowooza tebabadde briefed kimala. Yabadde ku kisaawe kigambibwa nti Mariachi bwatuuka batuukidde wamu of course bagenzi babiri. Mariachi yasoose okuyingirayo mu manya ga kasozi. Bw'ayitamu ne bamubuuza oli ne Justin ne Maureen Nantume ne yeegaana Nantume nti yetali naye. Kyokka Nantume bw'ayingira ne bamubuuza ate ggwe fo ky'okugamba nti bannagenze nzize kukyalako mu America yaze mu kubagamba nga bw'azze okukola kakanaloza nga apalapadde awo aggyeyo contract ze zaggiddeko nga teziwera bulungi. Invitation eraga kirala anyonyola kirala kwali ku interest ku migration. Bambuuza ate oli naani abagamba nti ate yali naani ne Mariachi. Kitegeeza information tekwataganye. Mariachi yeeganye Nantume ate Nantume ye nalaga nti amanyani Mariachi. Kitegeeza tebabadde briefed kimala nga bava Uganda. Awo olumosira kawandiba nga babadde obunafu wakati we yabatutte ne baatutte. Kubanga bino ebitu of course okuva Uganda ogenda okolere mu America ng'olina bizibuzibu kubanga work permit misolo biki bibeera inclusive naye olwokuba nti batu twagala nnyo kusasula misolo egyo Abannayuganda bavudde eno agenda nga agenze ku visit visa oba ku birthday ya mukwano gwe things of that kind. Tebatera kuyingira ku bintu biri official baba bagenda kuyimba kubanga bati bagenze kuyimbira bisaawe bayimbira bubaala obeera mu moto 100 200 oba 3 Abannayuganda beera bakunganya ebitundu byabwe eyo. So wabera mu kusimbula no wabera briefing bakolebwako ddala beera batutte ne Bannayuganda banafa bali omwezi ensi bwabera manye ekyokukola n'ekyokwogera. Saamugamba jangu bw'otuuka ku entry yogera kino na kino kwaba beera manye ekiddako but these people tebadde briefed kimala ogenda okumaliriza nga mukulu Kasozi Mariachi ne Nantume Justin no Maureen Nantume bali deported bagobeddwa mu America. Kitegeeza kintu ekibonerezo kye babatuuseeko ekyo gibe emyaka wakati w'etaano ku myaka 10 nga tebazeemu kulinnya mu America. Olwekyo kyabaddeyo kasokola deportation mu nsinga ezo ebyo bitira abazungu abo bali strict nnyo kubibakwatako naddala ku nsonga z'omusolo. Bw'oba kizondo z'okukolera mu nsi yaabwe nga toli mu miteetera mituufu basobola okulemesa. Though abasinga mu believing nti America land of freedom, land of opportunity naye kasata oyita mu mitendera ate abazungu bazibu nnyo ku kyensi biva ku baana abafa abaana abasiba bali enguzi enkya n'eggulu osobola okuyingira mu ngeri eno gye yagenda. Naye abazungu abo if it comes to their money tomala gaziyolo tenodda kubanga baagala nnyo ensi yaabwe ate basasula nnyo emisolo. So omukulu Mariachi ne Justin anemeddeko ne Maureen Nantume we batyo ne bagobwa okuva mu America baba deported straight paka UG era we bali ku butaka teri kudda mu America mpaka ng'emyaka 5 giyiseewo oba 10. That is it. So byebyo ebyabatuuseeko bantu baffe abo naye ebiri mu America abadde balindidde ekikiri ekyo Boston b'endongo teyabasaze basazeewo okuyita Eddie Kenzo kubanga ali mu America eyo ne Desire Luzinda ne bajja ne bagattawo eddibu lya Mariachi ne Nantume endongo n'ekwajja okitegedde eno nga bakutte bannaffe eri bayise bamuli wa mujje tulaba ate kiddako endongo ne bagikoona Eddie Kenzo ne Desire Luzinda ne bagattawo ekyabadde kiganye naye nga bano bo. So next time akyakuyiga nnyo eri mwenna abasuubira okugenda mu America n'abagenda communicating nsuubira kye kyabalemesezza wano because singa ensobi teyakoleddwa ku interest wali
n'okkankana okwabadde because they lost confidence naddala abakyala ono omukyala ndoza yasize okukola ensobi kuba Maurice amaze osimatuka ng'agenze ate Maureen n'apapala ne bamulya. So communication kikulu nnyo. Boss Lady Juliet Zawedde nkubuuzizaako weebale nnyo okuba mukwasaganya mu Amerika eyo abakyala mukwasika okuba ne ssente oli otya mumbeera mu nteekateeka z'abaana abayimbi ebiseera ebisinga bagenda mu USA eyo. Nammwe mwenna abali Dubai abaleeta abayimbi e Dubai mwenna abali UK wa buli amanyi okyaza omuyimbi oli promoter next time communication mugibawe kubanga abakazi batono basajja tubabeera hano Uganda ate olusi bafuna that excitement tamanya kiddako so kyekyo mwebali nnyo kubanga mutugoberera Edgar Wycliffe Sali oli otya kansuubire oli bulungi.